tukwaniriza ku celebrity track UG nga bulijjo ddoboozi ndowooza mwe tutandikidde toni ya wansi nnyo naye nga emboozi etuleese olunaku olwaleero oba ebbaluwa gye tuleese olunaku olwaleero ya mwana muwala atagadde kwatuukiriza amannya ge ninja kukozesa erinnya erya Shakira nze ng'omuntu. Emboozi ya mwana muwala etandika bw'eti ebbaluwa gye yatusindikidde ku celebrity track tusomera abawuliriza baffe n'abagoberezi baffe ku celebrity track. Agambye amaanya gange sandyagadde gatukirizibwe naye mpandiise n'ennaku nnyingi naye amaanya tugenda kukozesa erya Shakira. Kale ffe nga ffe celebrity track tugenda kukozesa erinnya erya Shakira. Shakira agamba mpandiise n'ennaku nnyingi nga ndi wano mu Muscat, Oman. Munnange mpandiise n'ennaku nnyingi nga ndi wano mu Muscat, Oman. Munnange nga bane n'abalabi ba celebrity track ennaku gye mpitamu eno ku mawanga. Mpandiise n'ennaku nnyingi nga ndi wano Muscat, Oman. Munnange nga bane n'abalabi ba celebrity track ennaku gye mpitamu eno ku mawanga. Munnange najja ng'abantu abalala okweyiiya naye kye nasanga si kye nali sisuubira. Ono bamuyise Shakira, emboozi ye bw'eti bw'egenda bonnange. Bamikwano abawuliriza ebbaluwa yange najja eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna. Naye okuva lwe najja eno embeera mbi naddala mu byendabirira n'obujjanjabi. Ekisinga okunkwasa ennaku kampani eyandeeta yanvaamu byonna byandibadde awo. Eno mu maka gye bandeeta bantulugunya from day one. Mwana muwala Shakira agamba bamutulugunya okuva lunaku lwe yagenda mu maka gano. Mukama wange omukyala yagezaako n'okumpa obutwa nve mu bulamu bw'ensi eno naye Mukama Katonda nazza bibye. Namala n'omwezi mulamba nga tebampa yadde kamere yadde kubujjanjabi n'okufuna kutuzo otw'okunywa n'enkogga n'ezigwerera. Bawa mukama wange yankaka akaboozi ak'ekikulu mu byonna ekyasinga okunkwasa ennaku mu mbeera gye nalimu ng'amaze omwezi mulamba nga sirya mmere. Mwana muwala emboozi ye ekwasa ennaku. Agamba nti mu mwezi omulamba gwe yamala nga tebamuwa mmere tebamuwa bujjanjabi yadde otuzo otw'okunywa bawa mukama we yamukaka akaboozi ng'akatambi ako kenkwereza abalabe baffe kemuli mukulaba ku screen awo. Akatambi ako kakwatibwa mwana muwala ng'Omurabu agezaako okumukaka akaboozi ak'ekikulu. Banaye n'emboozi njagala etuukirire ku mikwano gyange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Buwarabu. Bannange abali mu Uganda ffe gye tuli eno tubonaabona n'embeera gye tuyitamu. Nze emboozi yange ekwasa ennaku buli lwe mba mpandiika emboozi yange nga ngezaako ginyumiza omuntu mpulira nga n'amaziga gankulukuta.
omwami Yankwata Nankosa Nabaana n'essaawa ya kaakati mpookya sirina buyambi, natandika okuvunda sitambula nvaamu ekisu ekibi. Mwana muwala Shakira agamba Omuwarabu bwe yamukwata yamukosa Nabaana n'etandika okuvunda era n'essaawa ya kakati avaamu ekisu ekibi, tatambula, embeera ye mbi nnyo nnyo. Famire tenfaako, tebampa yadde bujjanjabi, banyima paasipooti yange ekisinga okunkwasa ennaku, nabagamba bampe paasipooti yange neeyiye nzire okwabwobwe. Naye famire yaremera paasipooti yange n'ebiwandiiko byange ebinjogerako. Banzigalira mu kaduukulu kuva ku makya paka kawungeezi. Simanyi na biri ku nsi, simanyi bigenda mu maaso ku nsi yange, naye buli lwe nfuna akawenda ne nkwata ku ssimu yange ngezaako okwogerezeganya ne kampuni eyantwala naye baŋŋamba ndi ku lwange. Abalabi ba Celebrity Track, kyensaba mumpe ku magezi nkoze ntya, kuba embeera gye mpitamu mbi ddala nga gye nkomezza. Omuwarabu yansobyako, teyakoma ku ekyo n'ankosa ku Nabaana, n'ankosa Nabaana yange, n'entandika okuvunda n'essaawa kakati nvaamu ekisu ekibi n'amasira bitundu byange ebyekikyala. Shakira agamba embeera gy'alimu mu bawalabu embeera mbi nnyo ddala. Gwe mulabi waffe ali ku Celebrity Track, akatambi ako akali awo ebbali k'olengera, tukulaga engeri Omuwarabu gye yagezaako okukaka ono omuwala gwe tutuumye Shakira. Wagambye amanya ge tetugatuukiriza, neffe ku Celebrity Track tugezzaako okuba nga tukozesa erinnya ery'okuba nga otwanguyiza embeera eno. Omuwarabu yatulugunya Shakira awo nga bw'olengera mu katambi, n'amutunuza mu mbuga ya sitaani ng'agezaako omukaka. Mu mbeera eyo yonna nga bwe yali, Omuwarabu teyakoma ku ekyo, yakosa Shakira ku Nabaana of which Nabaana kati yatandika okuvunda. Embeera ya Shakira mbi nnyo ddala. Agamba abalabi ba Celebrity Track, nsaba mumpe ku magezi kuba nze nnemereddwa ene Muscat mu Oman. Abalabi ba Celebrity Track, nsaba mumpe ku magezi, embeera gye mpitamu mbi nnyo ddala. So munnange gwali eyo ng'olengera ng'otuwulidde emboozi ya mwana muwala Shakira gwe tutumye Shakira, amanya g'amatuufu agandi tetugatuukiriza naye tumutumye erya Shakira. Mbeera gy'ayitamu gwe nga ggwe munnansi, mwana muwala gwali mu nsi z'Abawarabu, kyemmanyi bangi muyita mu mbeera Shakira gy'ayitamu n'egyalimu essaawa ya kaakati.
mbeera eno oyinza okuyamba otya munno ng'ali mu mbeera bweti mu nsi ez'Abawarabu. Bawala bangi batulugunyiziddwa mu mbeera eno gye tuyitamu n'ogezaako okweyiiya. Abangi batulugunyiziddwa ate ne kampani tezivaayo kuyamba baana bawala bano abagenda mu nsi z'Abawarabu. Owulidde munnansi ali eyo yonna gy'osinza okuba ng'otulaba, Shakira ayambiddwa atya? Tuwe ku magezi, Shakira ayambiddwa atya? Eyo namba gy'olengera ku screen osobola okuyita n'otuweereza ku magezi n'okuyamba ku Shakira. Ate n'ekirala, eyo namba gye mbateera ku screen osobola okuyitako oba oli mu nsi yonna gy'olimu n'otuweereza ebbaluwa yo ne tuba nga tugisoma wano ku Celebrity Track ng'otunnyonnyola embeera gy'oyitamu. Waliwo abangi abayita mu mbeera okusinga ku ya Shakira gy'ayiseemu naye ng'oli eyo oyita mu kutulugunyizibwa, ofiira mu kimugunyu. Osobola okuweereza ng'otuwa obubaka ku WhatsApp yaffe eyo, enamba gy'olengera ku screen nga tutuusa eri bannayuganda abalaba emboozi za Celebrity Track. Munnayuganda era munnansi baba olina emboozi yonna ey'enjawulo osobola okuyita ku nnamba eyo, naye nga Shakira tumuyambye tutya? Kino kiri eri ggwe nange. Subscribe on our YouTube channel okuba nga tukutuusaako emboozi ez'enjawulo. Na nyongera obbategeeza nti mwongere okwekuuma obulwadde bwa coronavirus butta, twejjanjabe, tunaabe mu ngalo, tuleme okwegwa mu bifuba n'okwesembereza. Omuntu gw'otasibye naye waka bw'atuuka mugamba asooke anaabe mu ngalo oba anaabe yenna. Twagala nnyo, mwebale okuba nga mwekumira ku Celebrity Track. We love you. Stay safe. Subscribe. Mubeere bulungi. Mweraba. Amanya nsigadde nze Divorce Matovu ku Instagram @Divorce Matovu, on Twitter @Divorce Matovu, on Facebook Divorce Matovu. So kumfollowinga n'emboozi endala zijja kuba zijja. Amasa. Subscribe. Mubeere bulungi. Mweraba.